okunywamu omwenge kwa buntu onyo omuntu abakoye anoonya akantu konna akagobya kyogamba awo ku next media Zahara Toto yasinga okunywa omwenge n'okuvayo bosi wokulabisa ate awo kiraga nti information gyadde nga atuwayo yonna ebadde nga nkyamu abadde nga mutamivu alijjukira bane toko baka mu kutu byayogera si yabyogera baba muganje yogera kino kandi mwe batamivu tafu binga yita mugobanga ensonga nafunye ku ya Zahara Toto yo kunywa omwenge bantu banyi banywa omwenge ngwadde example ya tafu bia nywa omwenge akachibane kavene kagwa mu kamera o live on air woba gobi omuntu leko munafuya no musula omwenge bayagadde munafuya Nti Zahara Toto kisa niwe basaba muri mu company endala ode baluwe kulekedde kega nti no oli mutamivu so ne TV na namwe mwe checking before ofulumya statement wabona gani tumugobye adenga mutamivu chekera information jadenga atuwa ne badenga ntamivu bali mukunafuya naye abantu bawanse bali mugamba tikirungi awo kola wala yasoka bajja gobenkera nenkero veewo wese bulungi mu bisabe byo maso mwe muloza chaide kayeka namwe kyabalide ba boss ba Zahara Toto kubanga namwe mwatwaze munno bemusa ku mpewo babera batamivu let people to be okay nkwebaza gwa chali nafe ku media chokola kya kabinyomba tumideko tuli wano climax awo tusinzira okubanga tukuweereza onako olwalero climax kafukali wano makindi akalungi nnyo gwayagala sauna swimming pool ebyokulya ebyokunywa byonna soft drink na zine ezaba mu Sudan zonna zibeerawo okubanga ekifo kitambula ddala bulungi jangu customer care yeyo security kyekyo tewali nti ate waliwo simanya yankubye teke simanya simu yange yabuze nedda climax tebiriwo yasamba tumirako abali mu nsi ezenjawulo abali e UK abali e Canada abali e US abali e German abali Netherlands abali yonna jemusinzira ne ba house manager achemukola kyakabi nnyo nyinyi ddala kamera kuliko Masembe Muzeyi kule kifaananyi ekirungi ne sound ennungi okubanga bikutuukako nako olwaleero wensinzidde nkyazizaako kyali wangwamita omukulu Stickman mu Sudan is right son of mama namutidde omugalanda mukwano gwa mulongo bire sala mukwano gwa mafina amamiri amansira olova semu wiyanga wiya what are you uncle fango soja yeah ai anga na gotomanyi ngona konna manya gabaga weddeyo oboga ina mutano suwa kasoro ola mulongo bire sala fangoni mama fina eradde mama fina akimansira Amafina chemwe balizako laki namukata kumanya gange yankoliye ekintu ekyenjawulo kinayisisuubira yampayo millions zali 2 mu outreach yange eyo mu Kisenyi eya last year towards Nkwacho festival n'abaana bagwa tickets 10 nampayo nakadde kamu abane mbagulye emmere cyo namwegattako buli muntu ankoliye kirungi irinya yange obosomye nganawe Stickman mu Sudan mukano ka Duncan ado mulongo babire sa ngana yasigalako yasiga ngenda kweyongezi naye atimansira mulongo nkodde bingi mulongo yamponye ettalo bando gettalo mulongo nanzanye bettalo mulongo yangu ya galubindi za maaso zinazo nyine si zino wala zile zasuka before funa zineno mulongo abinkoledde nnyo era ne timu koti ya makabonna ne mulongo abire sala okumumanya kyanyamba okumanya n'abakoti ya makaso naye mulongo abinkoledde nnyo simina ko bizibu nakatono Stickman mu Sudan yani amanya Stickman mu Sudan amanya matufu ye Mwanga Davis Mwanga Davis ndi musajja kati ndi muna Uganda. I was born in Uganda, raised in Uganda, banza ali ya Mengo Hospital ne nkulire Makinde wansi wa kalenda. Sivanga ko Makinde muno. Era nkyali Makinde paka ne kati. Nzeno kusoko kula nkyali wa from Mugenzi. Ani izedi. Okunda bane godi na ine izedi. Olonga nakayingire wa MC. Wali eri ku Apeland ekibuye nenji gwa MC Dance Club ekibuye ngechali ya mulyango gumu nazanga sawe mu nenjogera mukao abakabi ne bajja bwentyo bebakabi zedi fish Kisati Sheka Manala yajibatawo nga yebaliko bona bona mumbisere sicyabalaba katika myanda baziri kubwe bali sicyabalaba ndoza kino ekintu nakiyingiramu nga nkyagala sakiyingiramu for showbiz nakwesudiyanga abasinga muno obafunye erinnya wesudiya nobera wakabinyo kola boti nakiyingiramu nkyagala kyobola bati nakiyingiramu kukola mikwano emikwano gyo negintusa kukiddako so oyingira ekintu ng'okyagala kikuviramu okubanga ofuna abantu abasobola direction entuufu naye okiyingiramu nga byakweraga
era nakyo kikweragerako bweragizi. Ani akusikiriza kuyingira mu kintu kino kya nadala kya MC? MC nze okuya MC yingi nasooka inspiration njija ku muganda wange Steve Kafaya yali nakola ku Power FM 104.7 Power FM era awo kwa Toto Church bwavaawo nagenda ebiseera ngokola ku radio kyabanga kyamaanyi twaddange wakani mama ntumuuliza ku radio ampulya nga akola ku radio n'enfuna inspiration kuvaawo nagenda Tanzania ku East Africa radio nakola ngeeyo n'ensigala Uganda so eyansikiriza n'ennyingira n'ebidongo from bidongo nengenda ku radio from bidongo radio n'ebidongo oba MC eyansikiriza obuyingiramu MC Fish yakuba kayimba mbaliremu balwasama nenga bana bitu bakola misobola bannange nsobola okukola comedy ono nsobola okukola ABCD okufuna amaanyi ne mulala y'amaanyi nga nkozeko awo ku dancers n'enyiga na kandolindoli nenfuna obuvumo bw'amaanyi awo ne makati stage njisobola nengoba MC bwe basimba okuntunda ennyo nga nkola mabala dancers eyo ndyebaza nnyo Shediba top dwaliro yavaawo Shediba ifo bina ebisinga ebingi top pub nindabyo okolako byebigwa nesomero nasomera mula ndipo no yavaawo ne St Agnes nayo yavaawo bachali bange nabo bafa gasimanyi dange neba chimanyi simanyi kwanda bayifo yona byo wamenya dancers yavaawo mula ndipo high school yavaawo St Agnes school yavaawo izedi yafa top pub yo ekyaliwo Shediba yavaawo dancers waliwo dwaliro ewayi nayo nakulira mukono yavaawo apelandi ekibuye yavaawo votes yavaawo imbe kapo kyali saka wetu Namwe kwa mtoji mu Sudan balosha ekituufu mpoza abankolesa balina ekikyamu nenze nga nze ndimo Steve nze ndi Masavu kwendi nze kwendi tano wange nina kula ku Star TV Star TV era kupambana okwo kwenyini Star TV mukwano gwange bamuyita Mugisha yali ngakola midundo ya Kiswahili ku UBC no kwenatandikira nze ogenda ku Star TV UBC TV kwentandikira ngekyali eri wagulu mweri muche kizimba admission block tazaze omuli office za boss baffe eyo agulu era editing mumanyi bulungi sirwa akunda birane namuyigira ku UBC ngarucha kuza tape era gwali awo zinongola oli mawulire ngatukoza ka tape omanya fetwale ndalinga ngogenda nokola guno omujjako n'omusa gundi no hey mukama katonda mwe wavayo ku UBC nkyaliyo naye kanetwa katinga yavaayo kwa kati kumpe osiriko sikyakola program ba seasoninga siri active kati awo nange manno kola ki okwenonya era nanitwa nga yakola ki yavaayo era siriyo kumpe osiriko nekola sikola ki siriko kati never ndi byange ate metro nakula ku metro bikambwe kati ku bibiri nebuuza ettalo nalijjawa eryankubwa ku metro ku UBC nina balabala ku UBC jamaze bange de ntibasa kunkuba ttalo kubanga yo nkyali wadde siri active ne nkyaliyo ku metro nembeerayo ninga owettalo nejja ku metro navaayo olw'enkokola waliwo diiro gye nakola diiro yali wakati wange n'omuntu omuntu teyali ya mu office ebyemu bya mirimu n'ebyange diiro nagikodde nganze mu Sudan omuntu omu ngamanyi emirimu gye tukola omuntu omu nakwata bitwakola ebweru kimanyi nti kali set up ekibeera bwekito nagamba narasenezo za client bosi wange ne mugamba bosi wange teyampuliriza yangobera ku simu ira yakyali abike yangobera ku simu teyampuliriza kuli side yange yawe side y'abantu bali eri yangamba nti nkuyimiriza nekati kimanyi bakanyimiriza pati badanga nkumpita bangamba tukuyimiriza paka tunakuyita era ne banyimiriza paka nekati era nenkita ngomanyi nti ndikana kambata mvuga fayiro yange mulambo ense eno era nemvuga fayiro yange era nembeerawo nga bwendwe saazi neeno ngomanyi government institutions
waliwo abakozi awasasulirwa awo nyine waliwo n'abakozi abali ku ministry kati olina okukola ennyo okugenda ku ministry kati mulimu abakozi mulimu mu TV mulimu artist mulimu abali permanent kati nze ngwa modokoti aba artist kibala nyinza okunsanga nga nkola ku macha nonsanga bankyusiza nga nkole kawungeezi nonsanga ate nga nkola ekiro saa 8 nenkola emisa so bwento bwendi so kati program ebaawo ne bakizoninga kati noba ngoli bwoto nenga ensasula babasula we batyo abali awo nyine kuyibisa basasula okusazaawo n'abali ku ministry bintu ebyo wali okola nda ku TV walakenza ku TV ngotamide okunywamu omenge kwa buntu walunengo otamide ngambo kutamide mulimu okutamira okutagala mulimu n'okunywa n'okuba tips n'okubanga osobola okwogera nga osobola kuwemula nga oluzoninga n'omuntu munno byagamba owuliriza ndese okwamuka tips okuba nti no nfunye confidence oba confident ekyo okubanga nkola kyenkola niwe okunywa munange nnywamu nesena kunga ntagala abanga ntamidde kubanga mukozi munno gwokola naye balitanywa mwenga omuyisa bubi walufe kuvamu ngonyo domenga sinongi yaman agundi yakobedwa ku mulimu lwakujja ku mulimu ngatamidde ate bagesigwe gusoose Zahara Toto ate bagesigwe gusoose eyo mpalana naawe ate mpana ya boss tebamwagala bwagazi Zahara waliwo ekirala nga si mwenge atasigwe gusoose kubadde kwakusa kati tafu binga yita mugobanga ate tafu bya jatamidde ate kati history tafu bi before okufuuka NBS ngojera kati yali akola program gyali mu kole eyo KUT yajja alina nakatipa k'omwenge Zahara Toto ayinza kwati kyali namwe nga kayina mu nsawo kavamu ne kagwa ali onu eya amwawisa okunywa omwenge si kisoose ekyo n'ogunywedde otya ayinza okubadde ng'agunywa nga abantu gye bagamba muno abusing the drugs naye jagobeza Zahara Toto kati Zahara Toto ayinza okubanga mugamba mwenge nga n'okuguluma wadde ng'aguluma omudo kali yadde ng'aguluma ekitegeeza weno kabira awadde just mukumanya aguluma ayinza okuba yasefunyemukko obutakkaanya ngadde ng'anywamukko nafuna ekyokwekwasa mba anywa omwenge BCD nga luwenda lwaki lumugoba omanya omuntu abakooye anoonya akantu konna akagobya kyogamba awo ku next media Zahara Toto yasinga okunywa omwenge bagamba yasinga mbere olumajja nedda balimba buvidiyo bujeyo nga atagala nga alemeddwa okulinnya amadaala nanti awo so kati tuleme mumpiininga bambi omwana wattu ebbi naye babogera amazima ekyakoze eki ekyabaddewo naye nga si mwenge bantu bangi banywa omwenge ava makisikiriza TV okola bantu kibali nakyo lwaki kati gwe gusoose okunywa omwenge lwaki saa zino kyogamba kati ne Anatalia Ozi naye tale boss waliwo difference between Anatalia ne Zahara nebezibambera za bulijjo Anatalia oyo mulalamu kale Duncan singa bagaye muno atukale ku mulimu oba nti nno amisinga okukola nga nkokola ki kukola buli lunaku ajja akola lazima mususpe mugamba kendeza ku mwenge bage bakamuoninga emini mingi gubadde nga gwako mugobera kunywa mwenge kampuni yenyini kampuni yenyini kati kyo buli mukozi guba nagobanga banava na disclosing ekintu kyanabanga koze sira si kirungi ekyo nedda kyoka kanne kaizi naye kyamujjeyo kano nakyo bakitugamba lwaki Zahara Toto ne mako ne bakitugamba lwaki mako so lwaki Zahara so company ngayo eina obutali mativu ne Zahara Toto ensonga ezaabwe esazamanga nga si mwenge nganze mu Sudani ku ndowooza yange balina ensonga naye nga si mwenge kubanga omwenge bayagadde munafuya nti Zahara Toto kisa niwe basaba omulimu mu kampuni endala odde baluwe kulekedde kega nti n'oli mutamiivu otegedde kibanga omuleka muno wabbye kiba kuttira linnya na bantu kati balamu abadde ambassador wa Mike Mukula kati kyogamba abazadde balina abaana baabwe ate nga ambassador badamu omuwa amaanyi so woba ogobye omuntu leko munafuya n'omusuula twagalize n'omuvubuka munnaffe guli mulimu omugobe avudde wagezi amumuleke
gwalamu waizo kwa muno oyagala muti ya kino kyokka nengo gala muti ebintu bira bingi nnyo. So ngayo company kyakoze si kirungi nganze mu Sudan bantu bangi bagobedda mu company nete bogedde buze wakola ki wakola mu company bantu bangi bagenda mu toizo mu company ngatamanyi flashinga nasale zike naleka buli kimunga biri kungulu ne kamera yamulenga ayingirayo nebe ngabeti tebava biogera. So ene nsonga nafunye ku Zahara Toto yo kunywa omwenge bantu bangi banywa omwenge ngwadde example ya tafu bia nyo omwenge akachibane kavene kagwa mu kamera o live on air. So kati kino si kipya bayine ensonga zaabwe eziriso positive nga za munda zibaga okatwaza mu sister Zahara. Okay. Kyakulabira ko kingoli ku mulimu kubanga wala tubeera ku mulimu guno erikweso bya kazinda loka novuma abokabira mubavaako mukwata omulano muyisamu eggaali nga golinga ganti kweyekolera omulimu tosawa ina tojja kufaawo. Kino kigenda eri bannange mwenna nakola omulimu gwe tukola nange gwenkola. No man is an island. Remember awo okola wala yasookawo neyasookawo bajja kugoba enkeera n'enkeera oveewo weese bulungi mu bisale by'omu maaso nti ku TV gyokola yokola bukozi omano dda mu bantu kigende ne bana abagenda okwesimba bana byabufuzi nammwe obeera mu parliament amateka g'amayirungi n'okola BCD nga weerabidde muno ogenda kujja mu bantu eno wansi ononye obululu. So manyambu gwakola guno omulimu gwenkola manyambu nno edduka kwogula lya muntu wa bulijjo wonya mafuta omuntu wa bulijjo kukuba okwoyita abali era ba 7 Hills bantu ba bulijjo n'abakola abantu ba bulijjo. So manyambu nno eri nkola bukozi ziba kamera nga 89 zina bulabi nawe envaayo nzira mu bantu bano mwempanga ali ngagula mu buwidi nembufuna odintu muli amwana amazzi wapi kola boti eba kamera na showbiz chiva manzi musula mbaganze ndi muntu wa bulijjo onsanga machine nga ntambuze ebigere salamu loading enfufu endia nukambo siya kola ku TV siya bale chimenke musuka ne motoka so what motoka ejja kuntambuza nga ngena mu kyale wale wa mamange mubuze ko ne mu city center wano njagande bedanka ni machindi muzeyi musange mwekale masiti kitya. So embera ngeyo. So tuleme kulowooza muno omulimu ye kwe kusinga bana abantu bana abawansige madala gakulinsa paka ku mulimu gyoli nti bali mukunafuya naye abantu bawansi bali mugamba tikirungi kye bakoze okunafuya olwenso ngoli mwana wabu wala tisigo soso kunywa omwenge we bali nnyo ali yeni bamukuba n'omugira nefe tugamba muno wakusanga Yes Bible gamba wankuba goli kutabalimu tekawo ne dano kola ki kati now it is your turn my sister nze bagande ayagalize kibisagala mageze kibi nze kwaza kirungi erere era sama kama kusasire ebyo bakogedde kwa bitufa sibitufu neche manyi ko nti oguluma n'okunyomenga kyabuntu n'okutamira sina kwango otamidde we bali nnyo sina kindi oluso obo pafingamu which is okay n'okuvayo boss wokulabisa ate awukiraga nti information jaddenga atuwayo nayo ebaddenga nkyamu waddenga mutamivu. So ne TV nayo namwe mwe checking before ofulumya statement obona gani tumugobye addenga mutamivu chekera information jaddenga atuwa nebaddenga ntamivu ochekera alijukira bane toko baka mukutu byayogera si yabyogera baba muganje yogera kino kandi mwe batamivu gwagamba omutamivu atugambe ku mpewo. So now we know kwecheckinga. So mwemuloza chaide ekayeka namwe kyabalide ba boss ba Zahara Toto kubanga namwe mwatwaze munno bemusa ku mpewo babera batamivu musuda yokaluma nkaluma deire teteri kisibo kyabakatuli kikati nasiba omwenge nensiba ennaku ate wano ezo hubs ndagala lya bujjajja bwe teteka ku Kingston avayo na chikola ki nagamba gwe nitoza tukoze ki chiwedde kati kuno ogwokubiri kyantisiza nnyo nga bangamba nti his excellence yewe kakuta mu 7 India kutte nasayininga etteeka parliament kyankubye wala nnyo nekindowoleza ebintu bingi ninga munvubuka munnange myaka 19 kukka wansi myaka 19 kwambuka aggulu kyekiddako mbulamu bwe nga mama yafa tata yafa sima yebezawo yekka wabula nga sera zijja mukono nga lazima olunaku asobola okuyinza emitwalo gy'etaano ku mitwalo 3
nengamba ddala abantu betwalona mu parliament betwasindikayo batuwagala nga ffe oba bo batubadda wansi ne berowooza ebintu balowooza nagamba kanteesa kyenteesa kyandaga nti nganze mu Sudaani era nasalawo 2026 sigenda kulonda 2026 ondowooza yange nganze mu Sudaani nganze omu n'abaana bagadde okunegata bajja kunegata ondowooza yange sigenda kulonda olw'ensonga betulonda betwasindika vayo kawansi kubuuza abala mayirungi kiri kitya gwe omwana abadde avuga pikipiki kitya gende kasenga teteri mwana avuga pikipiki nkadde bavuga pikipiki mpya mayirungi owa pikiriza owa mulondo omunyigiriza owa sigala omunyigiriza de mwamuwe ow'ebinyeebwa ow'emmwanyi ow'amazzi abantu bangi bokutte ku nsorobotto nga golowooza munno gwe omuntu omu ayata ekiteeso oli mu kwerowooza nga gwe omuntu nze musula nekindaga mbu nno ba MP bonna betwalonda n'abaopposition bonna be bayita netteeka nti ate ffe batuvaako dda ffe tuvuga fayiro zaffe nabali ku fayiro zaabwe nti kyekyo nti bo balowooza munno ennamba esinga be bakyali abakadde saa zino munno be baguluma n'abakadde baguluma essaawa zino eno gwe weebuuza ki palamenti essaawa zino erimu bavubuka beereere olw'ensonga zi numbers eriwo essaawa zino baagala numbers ze nkubulidde genda ku mutimbagano essaawa zino eno bagambe buloga yayogedde bw'ati ne minisita yayogedde ekigambo wali olabe bagira buloga ono w'amaanyi osira ku minisita mukiseeyo mu ssaawa ndi minisita ssaawa emu ne buloga ssaawa emu ataddeyo olengere emisinde gye badduka emisinde nga minisita alina channel ye ne buloga na channel ye bakumanyi muno baagala numbers. So government is excellent. Eteka isayininga lyako mu parliament. Parliament ino okuliisa saazi neno. Ne before kuliisa esokerowozeemu. Avubuka bano bemukutteko esaazi no 11 agenda kuba akola ki. Lowoozamu ena byayitako n'agenda oyabasanga nakumu n'abasanga kyaliwo n'abali mu kukola ki. Esaazi no kwakalakasa mu kiba kwakendeera. Tekukyalimu olw'ensonga 7 Hills weeri emirimu wamala okwera ekkubo n'afuna time naga n'aguluma nalowooza enkeera okuddamu okwera ekkubo bigenda wala nnyo naye gwe edde wansi nolowooza irungi ne mu luzungu tumanyi bamuyita cat bagera cat no cat si cat Imayino ya cat. Mayino isa ne many cash crop mu ggwanga Uganda. Omanyi bakutte tulina drugs nyingi mu ggwanga Uganda. Mayino bamukutte namussa mu tteeka lya drugs. Drugs mwe muli ice, mwe muli heroin, mwe muli ne byempiso. Omuli abayimbi mu ggwanga Uganda betulengerako ddala wano abayimbi abanene ab'amaanyi bali ku drugs ezo. Ne bamanyi weziyingirira baganya kwa drugs dankane. Amazima ga Katonda mu ggulu tuyina ebitundu mu ggwanga Uganda muno drugs mwesinga okuva nze musona nagenda munyegenyege waliwo a TV present omu yakwata empeke ayina abaana abawala beyajiwa ya drug ewakanjirina ya drug ze nyini zenjogerako bagikuwa nagimenyera bati mbyokunya gwe n'omayuka nakozesa paka kuwulira bubi otegera so the drug ziri ekabalaga wano ziri banaligeria eyo gundi papa ani ero kumpi ne parliament yabakira bebale yali akayakabi papalezi papa palone omunajere yansanga makinde wali eri mu gundi mu geto zange natamanyi la palone kati ampabu ice cubes nali ngisimanyi muno munefa mundi mugezi nnyo nabukwata ngabo manyi bwali busatu bwebuti nga buli mukapaka okubuliza nga mitwale 5 obuntu bwe mitwale 5 ninga agenda kula paloni natuka wali diru nze ne bagunzi jamu inagamba oyo mwera likiridde tajja ninga enjaga ye limbana babagagga teri mwana wamwava kwesa ice kati omwana wamwavu enjaga mitwale 5 dala sente zizimu yamba enaku 2 namba widi ya nusu chido lwasa so osanga abana abayimbi
Kyutika ye wuyo mumulaba kwa mubusa amasa aso banyumiza drugs ezo kyutika ye Pretty Gulo Jackie Chandiru aso kunyumiza kyangunyo tunyumize mbozi omuyimbi wa drugs teyebaka babera batambula ku street paka kumacha omusayi gubera gunnyogoga aba malnourished akoga nabanga siwuse aba yakubera lonire yekana yekka so mayirungi si a problem ezemba gambye MPs ye problem ba MPs bawada ekitu munonyereze ezo muve ku mayirungi muve ku business abana sikulimba muve ku bantu bannange gende butambala banene mini cash crop sazi neno basajja basiramu ne bagamba tuvire ku machi kasenge bana babere bannange lwaki tulwanisa obutonde tuleko obutonde lekamu omuzungu agamba let it be walai let it be sometimes let it be kireke abana ogena bajja kemirimu juka yagwa tetulina mirimu emwanyi mwagiyingirira mayirungi mumuyingiridde vanilla wiyanga wuya molinga watayu kati mayirungi muyingira mayirungi mbabulidde bannange mayirungi mumuveeko era mbasabanze mu Sudan sigenda kulonda olw'ensonga zange wammanga mayirungi bamukutteko onegaseeko tuweze babiri njalo jjo ngambe nti mu Sudan kati ngaze muvubuka kicho ngamba ddala esente emiri mu mizibu onsanze ndi byange olanga peregesi nkusike mu parliament gwe nasindikayo oli mukuntemako bigere gwe kala muvubuka aliyewa oya muvubuka akoleki nkuline ngoyita wawa akuba akayinja kemotoka yo kyo yagala kubanga abadde nga atwana afuna emitwalo gy'ebiri nga atuze kupaka be busatu buna ne kati pako yakazijjako zigira mpuli akawumbi kitegeeza nti abantu akade kalambo gena bajja kemirimu bwe kiri sikokka n'abagalya gubaramu amaka g'abantu accident kalambo gena bajja kemirimu abantu mitwalo ata gena bajja kemirembe abakyala abadde bana stress anobye babba mukubye n'aguluma nakakkana emotoka bosi bamutampadde sente jivuga paka malaba nkomewo nagenda nga aguluma yebuzabuza nebigenderaawo nagivuga nakomawe Kampala nabeerawo kati anagivuga sawa mekezo ngatafunye na sente ngamba mbajjukiza Duncan nga 29 ngenda kubeera wali eri bwayise ku Tafu Empire mu outreach yanga ina n'abaana ba ghetto 29 Good Friday njagala engoye njagala emmere njagala sente enkalu munegatteko engoye tompate enkadde nnyo tompa nkadde nnyo engoye esente enkalu n'emmere wakati abasinga basira mbagala sibulukuka yangambye muzeyi era mukwebaza agana kumpa engoye alina mukwano gwe okuwasaganyiza kwa mita Karim fashions agena kutwala Karim fashions nkubuuzako tata assalamu alaikum tujjako kyali mu kisiibo ajja tukwatiraako tukyali mu kisiibo so sawa bakaboka ne kusohe bagala engoye omukulu Karim tata nkwebaza nnyo kwebaza ddala omutima gw'olina omulungi oguli so Steve and welcoming mamiri ya mansira nga bwofuna togaana tobanga banene abagana mayirungi ate nga bagala okugafunamu gwe jangu muganda wange tujja kulabisaamu olwovolova semusemu wuyanga wiya yeah okay ensonga ya Spice Dana ne Jenkins bazuulideko ensonga eno gyogerako kyabayimbi okubanga bakubagana n'abamawulire si kyo buli awo ensonga nti eno business show business nga bweri gano mazina gankima obanga oli muyimbi nga bayingira industry y'okuyimba era kakankopechi kamwe kyange mukulu asama yalinga tekikozesa oyingira amazina g'enkima kize enkima kukonyako ki omukira so kati sister wange namukwaya Hajara the beautiful Spice omukyala muyimbi akoze endongo era ajimbidde banga ddene byakoze abikoze najenkiriza naye aludde mu industry banga alikoledde bikimu akikoze ate nga naye nokema yimba ate ne mutunuzi waki wa ndongo so abanga akutudde mu akutudde mu yendongo masuubira nti oli muyimbi abatakozeeko ngeri nomu wanne mujasi abatudde mu ngeri emu oba endala okubanga akuwabula mu kootereze mu kebamu oba ewalala naye nga maaso batakyogedde mu bukyamu so bano abantu bulamu yetaga munne siga munne ate ono yakola ki ono yakola ki tubirengedde mu nsi nnyingi mu nsi mu America gye bali abasajja oli n'ava ne president namukriticizinga namukriticize buli kimu so kino kibaawo naye nga nejekezi mukasa nga ye wabadde ebbanga tukize tugane jekezi mukasa buli mu muziki nasula mu ekitiibwa abaddewo ate abantu bamekinze bangi
So wabagambyeko tokitwala personal. Okirekeraawo. Ate era no toyogedde tewejjusa. No toyogedde tewejjusa osobola osirika. Webale nnyo. Awo PR yenovaawo, tiimu yenovaayo, management yenovaayo neyogera ku lw'omuyimbi. Siyani buli kigwawo omuyimbi anavaayo okola ki? Abasinga bagenda mu yadde stunt naye kujjekezibwa ku makasa ku bbanga lyemulabidde si stunt. Omusajja mukulu byakoze abikoze si stunt bya ddala. Ebijjekenzi bya ddala. Bya ddala kubanga infu ate amulina bwino okubwira ate nga mutuufu. So kyembadde nsaba source management nga bo be composing bafune team obuzibu awo manyira team gwayo n'abakukiririzaamu nti bano bangattako tebangattako. Kati awo manyira muno ono nno mu buzibu bwe asobola okungattako. Asobola okwogera ekigambo nga side eri tagikosezza wabala nga ndifendinze bu defendinzi oba nsobola okwendifendinga nga side sigikosezza wabala nga nsigadde neutral. Ategeera kwa Jenkins Mukasa yo bayogera yalaga ali neutral wabala akuwa facts kati gwe bagambye ate gwe nokola ki nowemula novuma nokola ebigambo ebijjo side endala ki eri side endala. So our team we no virayo okunyiga kwa buntu n'okuyombera kwa buntu naye oyombi otamukana akaseera ng'oli influencer nga abantu big brand zikulabirako kyekyo kyegali muno kekali akaza Toto tuzogamba nnyo omwenge bikoze bitya nengo mutya kiri ekirala. So nti nawe oyinza okuba oli muyimbi Jenkins ayinza okuba akwogeddeko ng'alinako eyamugane omwogereko agenda kudamba ne bwati ffe tukole bweti papati B watya. So olina okutwala nawe n'olowooza ng'omuyimbi nogamba emba nina spicy water nina gundi nina foundation nina ABCD bwe nfulumya kineno kindekawa bengamba nti omutwala nga taata wange ali taata wange munamuvuma buvumi. Olina otwala sino before otula mu kamera baga bulunta mu kamera bakonoka kino kyoyogera. So before mu kamera osoka n'olowooza obusungu obwo bubi muze mu kamera kwagamba kabaka mwako ate olumi lutonzi bweyogera bwolo ekigambo tekiddayo oba okyogedde kwa one time wande kyolina okumanya Jenkins ne Spice bajja kudda mu beesanga kyangu nnyo. Omuganda gamba people meet but rocks and mountains don't meet. I'm telling you. So byonna tujja bikola byonna tubikole nenga Jenkins Mukasa ye wacha ate Jenkins Mukasa kyolina okumanya tana kyafiirwa ova ku musajja yambala ekintu kuva ku mande pa ku mande ne t-shirt ne sapatu ze navuga emmotoka nayingira ofiisi z'amaanyi n'agenda Entebbe ewaka nvugako nemmotoka nga tugenda okukola interview ku Didi nampaayo. Amazima ga Katonda mugu teri muntu yazimba Ntebbe ng'abeera Ntebbe nga mwavu. Teri muntu abeera Ntebbe yazimba Ntebbe nga mwavu ate abeera Ntebbe bagala Ntebbe tomalaga mujjayo ajja with a purpose with a deal. Jenkins Mukasa nga omwagala interview either nga zekola talk show ne weekend show yabwe omusanga ne Peter Miles we bali ba neighbor okulaga nti tali mu ndongo talina kyanonyamu kufiirwa yakikola kimala mutuuze wa Bungereza America zitambudde buli kimu akikoze Jenkins mulamu yetaga kubanga akikoze ne Edison akikoze. So ate tubeetaaga olw'ensonga olwa music industry yaffe nebbaka tulina bulaga bannaffe abaana bakayingira amawulire nga tamanyi story oyo nga yeetaaga okumanya nga Jenkins Mukasa omuntu ng'oyo ajja munyuza ku mboozi kutegeera amuwabule nti ABCD ne siga nti buli muntu akwogerako aba takwagala. Nze alien bamwogeddeko talina buzibu n'abantu juzi yakubira Bitex essimu n'akubira bajja essimu. So ezo nsonga nafunye n'ensi ntono nnyo gwe okyali muyimbi just what you need to do give us music ensi kujajinga jibaga Jenkins Mukasa atugamba music omwana tukubye music. So Jenkins Mukasa yazimba atula ku mazzi Entebbe yakola mu asiwa boda yanvuga n'okunvuga mu konse gambye teri muntu abeera Ntebbe atalina ssente alina ssente ze yazimba abeera ku mazzi gambye omuntu ayambala empale ekinu ne t-shirt n'ebisando
Omwana sente ayina. Sente aba receiving aba ayina era aba masavu. So jake nzimukasa tumwetaaga. Nkulaba nnyo ku kido kyali. Utano wange wa mujankaga. Kwataka notya ali skin. Mairo. Yegaba kata. Omanya nnyo, omanyi yenzo mu Sudan yakola mu mbere yo kunyigirizibwa. Ndi mu na Uganda. Ngamba. Oyinoka kwali mu Sudan. Orakala yange. Yenteekayo. Kumala ni pao 212 na kayingira kumala ndipo. Naitanga sleeping Buddha. Nali mubi. Sleeping Buddha. Anokuyimba nyi. Kati nika nete stick mani ngandi katini. Unagenda kumala ndipo ngandi kadugavu. Abasudani bachali bange nyogero luzungu BCD. Yuka Basudan. Yuka Basudan ninga boke stick mani mu Sudan paka nekati. Ninga nze nimusajja muna Kenya. Ndi mukala engine. Ningo liwa wano. Ndi boni wano. Jajja wange obutaka bwafu kubanga tuli waneno. Jajja wange eno mukazi ya Uganda. Ninga kabila ya ferije wafe. Ebungoma ngati bakola ki? Tiba musima. Jajja na crossing anajja Uganda. That's how utayingira Uganda. Musima makanda. Lusinda makanda, musudandi musajja wa kabaka. Mwanga Davis, musajja wa kabaka. Tindi musajja mulangira. Abakazi bonna iradde. Mamirira. Tojja nga muno nendira mamba ya mama wange. Nze ndi mulangira. Mama wange bedira mamba nze sira kyenedira. Nze kolako emikolo. Toganda. Owai. Mbade nchakubuza. Osingano ndi ali yeni. Mayirungi. Manyi twabanga mbere yo kunyigirizibwa. Ngamayirungi tumula twekwese. Bamuzeyi abanga batulabanga abayaye. Tulatula ku kibate ba doctor waliri gova toyombye. Mayirungi ababbi. Amayino bayaye. Ali nyakoba kayimba embozi yewo mesenkola. Ngamba ya. Nesirika mweja yinda kayimba embozi yewo mesenkola. Ningamba bulijjo ali ono omuntu asobola okujjukira Mayirungi ka TikTok yakajja nzade ku TikTok ninga ngamuya ye Mayirungi amulya ku TikTok ne banange ensaba nange yagwe ddalu lekero nomwe mwana Mayirungi amulya ku TikTok hele vibe negijanga mpola mpola producer ngamba Musudan no nyali ni skin waliwo buzibu ki wali NBS ya mogerako yali awo wa mchara zimula mchara komba ali wali wansi mchara zimula anongada ku church ewali studio secret okutuukawo alien nali simumanyi nti alien yono yali Eric Pulo Dax Mukyusa ne alien ne secret ne cowboy omulala abali mu studio era wali ka interview yako nali musikavu yange eyalwe ya Barcelona yange eyo wadde ba Kyuse ne mama impoza yange ziri omo ya Barcelona eyo ne sati yange enjeru era nava wansi nembuza alien yaliwa nenga alien atudde wansawo nga nimunonya alien yani nga bawuno wano nga simmanyi. That's how alien connecting okuva ko gwali mazina ye kati mbezo omwaka alien namusanga last year ngatandika mwaka awo Idios Media oyo eyamba ne namba ye Idios Media ne kachumbali bibampe namba ya alien ne munonya kanize mpeza na alien mwaka mulamba okuvolo alien sidanga mabega naye sizikizanga na alien sifulanga buzibu na alien siyo manko na alien ne embera za alien nzinzitya mbulamu bwa bulijjo ngagwa wangana ali so jolly wabula batakwagadde face ye lagira ontakwagadde wagenda yo nozo nolengera wasanga yo walengera face ne munya nokunyumya ampayo kubuda abantu ne munyumya ya watakwagadde asirika bwati yani embozi ebira nti ni ku muntu gwala kolaki otayagadde ero mulanga yebula mpola nga avaawo nga mumanya either muntu ali awo tategedde ero gena kalanga era nayo kenyino okifiringa tantegedde wofuna musana akwatulira wofuna musana nakutwazaamu nga kutwazaamu nofuna musana nakwatulira yakoze ekyangambi nokutwazaamu oba ofunye omukisa kikiba kibi kwa bakutulanga ngo mubbi wakasimu eradde ate yafuna omukisa namutegeeza kwa bali bagenda kamutwazaamu bubi nnyo naye yamutegeeza nabagamba mukise kuwola nikakole ki kayetwale ninge nteekateeka yali akamutwazaamu nafuna omukisa namwatulira ate yafuna omukisa ndi yamwatulira kyamuva ku llo kati alien kyamuva ku llo era yakita so ye muntu welcoming abantu ewakaawo ye muntu ali friendly ye muntu ayagaliza
ekituufu akiga tekituufu nti kibi kibi era alien bonna bonna bagenze bye bali baagala ku ye tebabifuna kwa olwensonga teyabibawa ndagano omuntu ayinza okujja nga yakobera mukwano gwo ngayagala omutuuse omuntu obeeko nowomutuusa waalaga naye gwe nokisensinga mangu noganomuwa obudde okitegeera so alien bwatyo bwali nga ye muntu ali friendly ennyo kyoba talina buzibu n'abamawulire esa zino NBS ogirengera tulinayo Aliya yagala nnyo alien skin talina buzibu n'abantu bonna kyekulaga muno talina buzibu gweomuntu ali eyo awesaamu okufitina mweyogedde ku gundi yakoze bwati enensi omanyamu enensi ya showbiz ekigambo kino kitegeera bulungi mu luzungu nti showbiz show business. You can't handle show business. You're done. Leave the game for those who can be with it. Let people be. Because they can handle the game. Let people be. Alien is here to be. So, but wali. Taina problem na muntu yenna mpozi omukozi ko problem. Ate era n'omukola ko problem. Takyayomba n'abantu. Kati yatuuka. Era alien yamwegere bwa byafaayo. Tasobola nandi mbyakoze teri muyimi muganga Uganda kyo ndayira wansi w'enjuba era na wanda bajango gyo amazima wansi w'enjuba ndayira mazima ga Katonda mu ggulu wansi w'enjuba alien ku bintu yakoze mu mwaka gumu teri muyimbi yali abikoze gwe mundetere yalaze ku TikTok n'akikuba nga tagenze ku TV yalaze nagoba TV yalaze nagamba nti ono muyimbi kagenda era nsige nagenda ate buli muyimbi kyakolya kulinya ku nnyonyi esooka kebe Dubai agenda kebe South Africa agenda naga sige nagenda mu mwaka mu mwezi bwezi kana tenda na mwaka nagoba ennyonyi walo ne TikTok omu yavo alien yawo nagamba nange alien oganya ennyonyi iranda ni bannange nzibala nti kirutu kyange bannange nimala ngende iranda ni ABCD namulengedde yagenze iranda ni mukama mukama nandi byebyo wanirira ye alina gama sigenda genda ate ye namanze izikyenfa badangaze kyenfa mfo gendera ndani mfa ABCD ali nagama nze mu banga yange yemyezi ABCD I don't yearn for going to London oli waba agenda ye muyimbi alina investment mu banga lya mwaka gumu alina investment kati motoka ki amataka ki epichipichi ki music ki jiveke eyo ekikulu mwaji sonda mujagaza ki Bible yegamba wese mukono gwa ddyo tumasira ngwa ki ulida Bible yegamba ogwa ddyo guweyo ogwakono gulime kukikumanya mwatu wa sente mubireke ochekedde mama gudo tavange baga mundi bubi kabe gudo kabe swaba champ kabe wano wa mama wange tavange bagamba kigambo n'ekimu so mukireke ki kujiveko so kigayo mu mwaka gumu nze gwandaba mpa facts mwaka gumu yo artist byakoze mwaka gumu nzo wange mbikumenyedde gumu yagoba London mu myezi yagoba London naga gobo ogenda sigenda Jose nali nnyo kuveera nanije Uganda namugamba tata nkwekaide jangu tugende yakuba Royal Agency mu banga lyamaze nekola bweti ngatageze namanyi power party yomu kubayimbi abaliko abamanyi ndagala sirwanga in fact yali big artist yeka kusheyo yali first tuwaye birabaga muno ate ale passport gifulumye ogereke Dubai South Africa mbokome onedda baba mukama agamba nti onaba ojja kubeera muganda wange mulimu abantu betukola nga tutulanisa butonde nga tusa kuwangula mukama Katonda nga you fighting God nkubulya buli alonyisa alien skin akoze ki akunamye buli amulwanyi balamu obadde woddankani oli muna obadde obiraba buli anafiza alien skin akunamye buli amuyimiriddemu akunamye kobe muna bya bufuzi okunamye kachiwe kibya kya bufuzi kikunamye kabere abantu bangaza update bakunamadda buli jense tambulya mukulima na kuwayiriza
alien yavayo nabalaga nti ensi namala kulwana kuwahiriza abantu balimbanga gamuno champion gudo tawa ko mutawani wani Toto Namwe obangere TV egama mukozi waffe mutamivu adenga agena kumpewo so chigamuno abantu bakunamye ngategedde kunkunamye ntya alien skin wave ye muyimbi eyavugama mayinja nti mwezi gwokusatu ogenda kukola ekivulu ne kiba successful yali alien skin mu mwaka gumu teri nomu amazima ga Katonda mu gulumu byafo byaganga Uganda muno bano tumaliddewo lazima oli ayimba nayimba ke BCD yagamba sema ka upcoming tabanga ka upcoming atewe kiri esazino endongo ekyuse abayimba ga wayi nkoyo ka challenge nkole ABCD ali ne manye no game no business nawe no business njifuna muntya yakola ati okuzimba amaje ku TikTok nandi kuyajira nedda munne nkasoyogera ebintu abantu byagala okimanyi dankaninze bayimba kayimba abatuloga ovuno ka time ne mutulowoozaako kandi nenzikira omuntu eyansindikira ettalo dankani muntu nengamba eyandogadde yansindikira ettalo amanyi oba nkyatambula olwogulu kwakutukako oba ndi nti yakimanyi oba nawona mwana kiku TikTok gosinga okwenyumiza muno ganti omwana ono kutimya alien masavu boy banji mulo banji nayo mwana gwentera okulaba ani family generation omanyi oyo mukyala ayise mu kusomozebwa okw'amaanyi ayise mu kusomozebwa okw'amaanyi omuli ekibira ky'obufuzi omukuba nga ki ekibiina neke nnyini andaze nti ali strong jasi waliyo jasi waliyo joka waliyo joka waliyo jasi waliyo na jim waliyo maaso tuina ala ke ala tuina emukasa tuina mashonda tuina mashonda tuina vani tuina kulowi timu nene kulowi alitaki timu di endless tuina kati tuina group tuina undercover disciples tuina clinic ganga tuina alien top 10 ganga tuina fangoni disciples tuina anilule ame tulina afangoni siru timu tuina timu nyingi zesimenye bumenya aliko suspect waliyo ba Promax banja bali mwena besimenye bomba oyo ne wa alien chega muno kasta oleta ebintu ebinyigiriza abantu ngovudde gokula ebyo nga ebintu bigwebera banga byofunamu ochegeera ti ali gambira muno chokola banno tuyagala bakikole bintu bingi betukola bannaffe ninga nange sagala babinkole kati nga Zahara Toto yabadde nga akola abantu banne esaazo no muki butusi bwetu utabe kati ninyo bwetuti zichuka kati mulamuki kibadde kola banno kati kiri bwo so ya alien oyo ayogerya mu ngero ali nayimba music no ulize kidongo mu kusooka nino ddayo no uliza lyrics denga ategeeza ki kati alien oyo ye muyimbi alina enyimbe nyingi mu mwaka gumu ye muyimbi abikoze ye muyimbi ayagalize ye muyimbi ageze mu geto ye muyimbi sazino association si opposition si government si bwakabaka bona mwagala si bana bato si bantu bakulu wana abya badaga na masaka olo mukadde yabadde mukazi mukulu yabadde ku pitch bado onyo mafutoba wana yo no ali ni bano njagalali ngati n'okutya ti ali na ina ebintu byakoze ali abantu okukirizamu abantu bayogiranga mayinja teyinanga bogerero lero mayinja yimira kusaji nayogera nagama nzero ndi mayinja nadigiza n'okuguluka twazemo oko functioninga kwafunya amasanyalaze kwali kwafa so alien bwato bwali alien mukama tuwanga kirabo gwe namulwanisa manya olwanisa Katonda gabe buli amuyingiddemu akunamye bantu bangi bakunamye ate bakyakunama nze nkubulira buli twagala sente kyoga madankane sente muhozi wazimpa ziliko nti muhozi yazimpadde kuliko si Bank of Uganda okolera kimbula mbwense eno kadi fawano ponna tubaita mujja waliwo sente no problem twagala sente ali ni muyimbi mukozi wa business twagala sente
Bwe mulaba alien kamune yayimbe kugundi. Banji olokuba nti ono ereka amasanyalaze kyolina okumanya mu Uganda enamba esinga yonna abantu bategedde mwana baneguse ttaano wange. Let people to be. Let people to be. Because tagenda kubeera gwe. Dankani olina gwe wogenda okukoma nze wesigenda kukoma. Bwanga ntambulira mu bigere ebyo Dankani bw'ona akoma nange nkome. Nze sijja tambula mu fayiro yo. Fayiro gye nvuga yange naye nawe ovuga yiyo. Otegedde. Weekiri bw'ona afa nga nange nfa ompisa embaata. Timba tebena bibigina bino mama wamutu ne bigwamu nedda baba. Abayimba bayimbe bamuhozi ttaano wange. Banji. Nnyo. Twagala sente muganda wange. Kubanga era we nakwana mwana wa mama tojja kumanya oba n'omulaka gyenvuga ya kibiina kino oba ya kibiina kino oba guno yagimpa oba tagimpa tojja kana giyingira nese nawe nazikuwa ojja kuzirya nze mbagaye sigenda kulonda be nalonda be balesa amateeka aganyigiriza nze w'amayirungi asomani basalira waki si wajjema so position kati musoni bagamba let people to be mutulekako naffe mwana wattu inti gwana betwalo na fa opposition but tusize mu mbeera mayirungi eddagala bay ditufuyiza batweddagala efu gwe opposition gwe twalonda okutetteeka olirese oliguza ne banno ne muli bayinga paka president Museveni asayininge likome wansi gwe opposition otwagaliza abavubuka ffe tubeere masavu mostivu obola tubeere wiyanga wiya kati I want people to be leka tuyimbe sinange bampita nga bani njagala sente mama wange njagala sente mulwadde amagulu nze njagala sente amaaso mafu njagala yakamotoka nyitaga ebyetaago mu ghetto kati ngenda bwayise mujja kunsekera nga sina sente ninga abana bagala esaati bagala emmere bagala sukaali bagala ebijanjaalo ngenda bikozesa ki ebyo ninga omuntu wampira musudani nkodda kasooka muko omukyere nja kebaza webanga nyamba omwana oli addako obulamu bw'enseeno kubanga nze nkubulira mazima mama fiina we nagendayo nga lesi bifo bampise ngende we nagenda weyampa sente nazigaana zayamba tezayamba abaana temabalengera nga bali masafu bali mbalidde omukyere alien yagambye twagala kintu kimu twagala sente ate ku zero balance ye muyimbi alese zero balance kati muyimbi aveka balance ali nakyusize endongo Dankani ndongo ekyuse kati tebikyali bya ABC muno kuyimba kuzibu wala nange tuli bimenke nakuba hit etambula ku TikTok yegirisa bweti tuli bimenke by Stickman mu Sudan geno kanonyeko na shootinga video sende sinamu tuyina okuvuna li emukasa alake okyeno fango ndi mulimu ebirungi bingi nze zine enviri zolaba alake ala yanteeka ku musaala enviri zange bulozigera bwene alake ala nga nsasulira enviri lwa fango ni joka nkubuuzaako just kyekimu na Jim same olova nze gambye fango ni nze mbeera nebagamba nange ndi yala ngomwana kuwa yalinze Brani Malika ali London namamirira nina Ankoti ali London nina Joseph Baka goma fangoni tebajagana oli mu fangoni yani wajja ku fangoni ngotubanko so nti Dankani abantu banyigirizibwa mu mbeera nga tolina boogere ku TikTok nga you can't say anything paka omanyi buli kimu kiba ne weevu paka kali omuntu wadembo kuyimba yagala okuyimba no support hello how are you woli kali nekamale wano ngako omuntu omukazi antavudde banna ati nine yange kugulu kakati omuntu oberaawo ng'onyigiriziddwa mu mbeera yonna kingo yagadde ekintu kisukka tukize tugaane nze gwolaba njagala bannayuganda naye ti munnayuganda anyigiza munnayuganda munne ate awo onyigizeko ekitundu munnayuganda anyiga munnayuganda munne awo nedda alien yabagamba akayimba k'obusibe
nti meaning eri mukayima k'obusibe okunumya obusibe nti Dankani tubeera ffenna nga tuli mu prison nonkuba nonzibako sente zange nonyigiriza naye ng'onyigiriza nga alaga muno ogenda kukola ki okufuluma naye ng'okyali mu busibe oba okolera bwereere okunkuba nga ogenda sigala so kyekyo tigwava muna Uganda munno nga ffenna tuli mu busibe oba weerimba ate nga nawe oli mu busibe nedda sooka ove mu busibe gwe oleka oli wabweru ali ati mu busibe katindako Dankani nkwadde example oli abeera mu busibe nawe ng'obulimu owulira nayagala mugatte wamu amaanyi mulwane muve prison kyogamba kyangu nnyo fuluma luziraawo togendako mukomera ekibuyawo nga bakayingira booti alapina kubeerawo oluyi nakukyambuwa naye nga kikola nga lagamu nafuluma ki essaawa eyo naye nga naye ali mu busibe naye n'osigalamu n'omulaba nera nga naye akyali mu busibe paka n'osigala mu busibe nti wonyigiriza omusibe munno ate nga nawe oli musibe nange nja kulumya obusibe tolumya munno obusibe nga nawe oli musibe bwekiri leka ffenna tufulumye obusibe naye tuli mu busibe oli mukunkuba ndi musibe onkuba nze nafuna ddi amaanyi agafuluma nange ennwane naawe tuli basibe ffenna leka musibe munno tokuba musibe munno leka tukole obusibe tulabe nga tuloka mu kkomera tuwone obusibe kekayimba obusibe alina sikini ke Musudani budget nina likatisa ali eyo London kugamba bakomera Uganda kasanvu mukazi ogenda mutwala out mutwala out abave bulaya abo nze Musudani akasanvu kange 15 nakolo 10 kalakamu oba akabiri kamu nusu kasanvu kutwala out nojoga nonyumira pa kuulira bubi webuze same kaze nkusanze nanti same kaze nkusanze na oli mutofu we nkusanga ku mwenda ku 10 obuddo ebukikerera obera wa 12 ziba boda 12 paka wembeera efite lisigala ku macho obokerera ku menvu ganusu bitamenvu aga 2 ochegira ekikopo kya chai oberize erinyogoga erya ice atenze ku 2 tonya lwenzoli ate soda oyawula ku mazi ne soda nyonya kweki kimu tonya 2 nali kyekyo ice water banange twakodde climax na ku lwalero abana bali mu kuuga bali so Steve badde gamba akasanvu kangako esaaze mankulonze ze mankusanze I can spend it very well with you nenkumaliza buli ali ndengo certified nga nokupa yo mpaddeko esente nokumpa yo mpaye esente oleso nga nkola emirimu nga giri so Steve saa mwenda ogwemisana mba nkola nnyo kunyumiza emboozi n'okutambuza mu gete ez'enjawulo akomano nkakubisa nnyo ne tuwa kabakacha lwasa kido era omukazi okwechapati 3 abawa amaanyi so kasa kido chapati 3 nange mbandya kwezo kwazi kulemerawo era mugamba samusupunga mungi nebyo nga bingi ofuta foko boti bijendo bye bingi yango okoyi amazi ga kido enkubi musene zange abamu 10 nyobo ziriko kati abe Uganda sibasobola abe Uganda nabba kwalina mu saawa ziri saa 10 saa 10 nga bucha siga transport era ezo siga lewa kapaka wenkola kiwenjiya ne apichipichi bange ngama owa jango no mutwale na kutwala sikuwayo sente kwamba sirinamu njogera mazima Dankani gwo mukazi jangu omusole ngo kimanyi naka sanvu kange gwe nyabbiyawo nyumirwa gwe nyumirwa buli kimu kikole jangu ng'olidde nze ndi waddembe kukola kyokukola mu ghetto ne kubisaamu akasada oba ogulu watakanywa nga gwokiringa ng'ondaba ogumingiza nonya amazzi ngekuba ekibozibozi Dankani abakazi bano balina ssente first of all abakazi bano balidde mu bifo by'ebbeeyi Dankani ojja kukwata omwana w'abandi omwete ku climax awuge nga badde ng'awuga buli weekend ngati nga kyokoze nga si kipya Dankani okwata omwana omutwale ku KFC nga si kipya agende ku CJ nga si kipya Dankani omwana mukwate omutwale ku kibaati omwana afuwe ekibanga kiwunya kitya
omwana munyumiza emboozi nga mayirungi bola ekoze bweti asigana ebintu byokunyumya naye ojja mutale mukafa this is normal nga muwala mayirungi ngaafuwa neshisha tosobola mukolako mikolo baba bazibu omwana sawa mpaka saa mukaaga bwamuvaamu nakatako shisha ogenda ogamubiyanga okote ku maloboozi ogenda mu ABCD oh my god ng'obudde bukedde ate ngo yaragenda abanga mukazi wa bbaala nze banne mukwana abo nabavaako omukazi w'ebbaala n'omukazi amayirungi nga afuwa ne shisha oyina okanga oli mugumiikiriza nnyo ate nze sina bugumiikiriza obwo obudde bugeba bwagala kukyati nina okwebakamukko kati kiwala wakasanvu oyo manya nti wakubiddwa mayirungi go kutegula mangu awo wekiri ng'osuula wa pikipiki mukubira essimu ate kiri kiba bwe kiti atutwala gwe mugamba ndi nkussaako tasula tetosula munaye kasanvu kange abatulaba mu Sudan emboozi yange tebankadde mba n'eboozi byange bingi nenga ekisingamu byonna tujjemu ebyokuyiga dde njogedde bingi tujjemu ebyokuyiga emirimu gye tukola gino eno nga 29 makoola ngenda kola outreach ngenda kubeera ali eri ebwayise kutafa empaya abalina engoye abalina nga tukyakikozesa esente enkalu emmere mbyetaaga byonna emmere engoye abayimbi babuloga mwena mbakoola mujje muneegatteko abayimbi mukola sente nnyingi danka nemitiyana tukyakuba simu ku radio kanawe kali oyina omuyimbi mukwano gwo tokyali mukwano gwo yali mukwano kati MP yafuna sente ba MP mwena abali abayimbi mu industry eno twali bakyali bammwe temutunyigiranga mutujjukire naffe twagala nnyo awe muli naffe tuukeyo sina kindi mutuwokyeyo naye basinga mwaguma temukyakwata simu CEO Alenskini nkubuuzaako fangon ate nga nkwacho festival loading ya 2024 andi eri festival egenda kuba buli mwaka tegenda vaawo tulina mu December kinasinza promoter bana babiri engeri bazeemu bogeramu n'omukulu engeri gyoli jayagala sente oyo yagamba tujja kuddamu tukole katumanya tuyinza okubawo n'enteekateeka eriwo ninga bafango ni diehard zimwenna timu fango ni mwenna mbangalange gava erinnya buli nkwata nti ku mutwe nkwata ku nviri nkwata ku bafango ni yani bafango ni akayimba kange tuli menke mukole challenge 29 mbanirize bwayise kutafa empaye kwa tafa ABCD semsem yang mama fina mwana nzija goli soidi mama fina bidde mwana obedde we soidi muko ali mulonga bide sawa lovulo basemsem yanga ai anko yeah ande no mukulu abamuyita stickman mu Sudan kyali wange tuba tunyumyamu ku bigambo bingi abye tunyumizamu abyagadde kyamukisa mulungi nawe atabyagadde tetubikaka webale nnyo webale ddala okubanga olaba media kyokola kirungi nnyo abali akukabira mbatumiddeko nnyo ku fangon mbagala nnyo mwebale kubanga ensonga muzikwasaganyiza bulungi n'abali bonna we musinzira okubanga mulaba media kyemukola kyamaanyi nnyo Zeddankan mfulumye